Nkwaniriza nate leero tugenda kulaba engeri Museveni gy'atalabikako ku lunaku lwe baateesa okulumba Kabamba ne bayeekera banne aba Uganda National Liberation Front Anti-Dictatorship nga twongereza ku kitundu ekyavuddeko mwe twalabidde nga bano babadde bategeezezza Museveni okulumba wabula n'agaana ng'agamba atya okulumba ng'akalulu tekannaba kkubwa. Kafuniza ne banne okugeza nga Brigadier Cheffe Ali Nasaasira ssaako ne mukulu wa Nasaasira Agustine Kayonga nga kw'otadde ne Tadeo Balisanga n'abalala bagenda e Fort Portal okulaba nga bafuna ekifo bayinza okukuba enkambi yaabwe mu lusozi lwa Rwenzori. Ate abantu nga William Nyakatula, Rusa, Balisalize yali headmaster wa St. Louis Kyegobe be baabawa abantu be bayinza okukolagana nabo mu kitundu eky'Erwenzori. Olwo akalulu nga kawedde, Museveni yayita Kafuniza agende mu maka ge mu kitundu eky'e Makindye era nga Kafuniza yagenda ne Joseph Nasaasira. Bano bagenda okutuukayo basanga musajja mukulu Museveni alina ettumu ine, Kihanda, Samu Magala, Omulangira Lubereza, Kano Napoleon, Kano Charles Kitalago ssaako ne Ahmed Seguya. Era bwe batyo ne bateekateeka okulumba Kabamba agenda ku mwezi 5 February 1981. Ku bano Samu Magala, Ahmed Seguya Kentoma, Kano Napoleon, Kano Charles Kitalago, Prince Lubereza ssaako ne General Eritu Mwine baali baakamala okutendekebwa okuva emmunduli. Nga meeting ewedde, musajja mukulu Museveni yategeeza Kafuniza nti ke kaseera ak'okugenda mu maaso era n'amutegeeza nti ye yamaze dda okubuulirira bakkomanda be bwe bagenda okubeera nga bakola omulimu ogwo. Olwo n'amutegeeza agende ne Magala amulage enkambi zaabwe gye ziri mu kitundu ekya Rwenzori. Meeting ng'ewedde, Kafuniza ono ssaako ne Nasaasira balinnya mu mmotoka ekika kya Datsun Single Cabin Pickup. Balinnya mu mmotoka ekika kya Pickup Datsun Single Cabin ng'era Magala ye yali avuga ate ye Kentoma, Kano Napoleon ne Kano Kitalago bo baatuula mabega. Wabula we baatuuka mu kitundu ekya Bwezibwera, Magala ye yasigala awo, bano abasigadde ne beeyongerayo ku Lugazi Hill mu maka ga Kafuniza. Olunaku olw'enkeera bano beeyongerayo ku emu ku nkambi yaabwe yali mu kitundu ekya Bulunga. Ate ku makya g'olunaku olwaddako bano baagenda mu nfu we balina okubeera nga balindira Museveni, Lubereza, Magala ssaako n'abalala abaali bava e Kampala. Nti bano baasindikako enjulu okuva mu kitundu eky'erwa Kitulo okubeera ng'aleeta RPG. Museveni gye yali ategeezezza nti eri wakaawe. Museveni ono era yali abuuzizza Kafuniza mmundu mmeka bo ze balina ne bamutegeeza nti balina emmundu 4, grenades 6 nga 3 kika kya Totais ate nga 3 kika kya stick grenades nga bino bye baali bagenda okukozesa mu kulumba Kabamba. Wabula ennaku z'omwezi nga 2 February 1981 Kenjulu ono yajja ng'aleese RPG. Wabula ebyembi kye yaleeta kyali kigironkinga nga gwe omutwe teguliiko. Olwo akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 4 ogwokubiri ng'enkeera lwe baali bagenda okulumba Kabamba. Bano baagenda mu kifo baali balina okulindira Museveni ne banne okulumba. Akafo ako ke kayitibwa Kyapa kya Lumejjere nga baakayita Erw'emiyaga. Kyokka olunaku olw'enkeera bano baakanya kulinda nga tewali kye balaba. Olwo obudde bwe bwaziba bano ne batandika okwekengera ne basalawo okukyusa enfo balaba ekiyinza okubeerawo. Bano baakitegeera luvannyuma nti emmotoka yali etwala Museveni ne banne yafuna obuzibu nga bali Masaka. Bwe batyo bwe babalinda nga tebabalaba ne basalawo okubeera nga badda kwemu ku nkambi yaabwe yali mu kitundu eky'e Bulunga nga bagamba bwe basobola okwekumira obulungi singa wabeera waliwo abalumbye. Tewabula bano baba bali mu kkubo baddayo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tewabula bano baba bali mu kkubo baddayo. Bagenda okulira Sound was anti-tank ne bamanya nti Museveni alabika ne basajja bye balumbye. Yadde nga Kafuniza ono ne gurupu ye baali balikulutinza abantu abalala bangi. Ebyembi baali balina emmundu 6 zokka, pistol 2 ssaako ne grenades 6. Mu mwezi ogwokuna 1981
bano babeera batindiga olugendo okuva mu kibira ky'eddula okwolekera mu nsozi eza Rwenzori ne bawulira nti akabondo ka Museveni kali mu kukola ennumba naye ng'ate bo tebabategeezaako. Ezimu ku nnumba ze baawulira ezaakolwa mulimu ey'akapeeka Wakiso ssaako n'ebitundu ebirala kyokka ng'ekyamwewuunyisa kwe kubeera nti Museveni ne banne baali bamanyi enkambi y'abano gy'eri naye nga tebafaayo kubategeezaako. Wabula nabo mu nsozi gye baali tebatudde baagendanga maaso n'okulumba enfa ezitali zimu nga kw'otadde n'okuwandiika abalwanyi abalala. Era nga bano baalumba poliisi ey'ebundibujjo ssaako ne butuku ne babbaayo emmundu 32 era ne batandika okwetendeka mu nsonga y'ebyamagye ssaako n'ey'ebyobufuzi. Ebyembi abakulu bano aba UNLFAD we baagenda mu nsiko ate bannaabwe abaali ku ludda olw'ebyobufuzi ne balabika nga abaabeerabira. Mu Julayi wali 1982 baali tebakyasobolera ddala kubanga bafuna obuyambi okuva eri bannaabwe nga kino kyaleetera abalwanyi abaali abato ate abaali baakayingira enkambi okuggwamu essuubi ng'abamu baali batandise n'okulowooza nti bano balabika balina enjawukana n'ekibinja kya Museveni yali ali mu kutambula obulungi mu kitundu eky'Eruweero. Ng'abamu baali batandise n'okulowooza nti bano baali banga balina enjawukana n'akabondo ka Museveni akali kali mu kukola obulungi mu kitundu eky'Eruweero. Olwo Kafuniza ssaako ne banne basatu okuva ku High Command okwali Joseph Nasaasira, Augustine Kayonga ssaako ne Tadeo Balisanga baasalawo okubeera nga bawa ekibinja kyabwe obukuumi ne babatwala okwegatta ku kibinja kya Museveni e Luweero. Bano nga balina emmundu 3 n'abalwanyi abaali bawera 3 abaali wansi w'obuduumizi bwa Jet Mwebaze bava mu nsozi eza Rwenzori ne bagenda okwegatta ku Museveni mu kitundu ekya Luweero. Era nga bano bwe baavaayo enkambi baagiggalawo ng'olwo emmundu endala zaali zisigadde baazitwala ku faamu ya musajja mukulu ono Kafuniza ey'Engalisha ne baziziika eyo nga bano baasigaza emmundu 3 zokka okwali ne grenades okubeera nga beekuumisa. Era nga bano bamaze okutwalayo ekibinja ekyali wansi wa Jet Mwebaze, Museveni baddako okumuwa abalwanyi abalala baali 2 abaali wansi wa Chefe Ali. Olwo abatonotono abaali basigaddewo baabasindika ne bagenda okukola ku faamu z'abo abantu ababakwatirangako nga bakyali mu nsiko. Era nga balala abasigala ne Kafuniza ono be baakozesebwa okubeera nga bayambako mu kulumba Fort Portal. Mu kiseera aba NRA bwe baali mu mugendo gwa Western, Chefe Ali ono yagenda ku faamu gye baali baatereka emmundu n'azisomolayo era ne bazikozesa. Olwo nga bano bamaze okuwamba gavumenti ya musajja mukulu Lutwa, Kafuniza baamulonda ku kifo ky'obwa Deputy Chief National Commissar kyokka ng'ono yakigaana bwe yategeeza nti ekifo kino kyali kyamumwa tekwaliko buwandiike bwonna. Ono bwe yagaana ekifo ekyo yaddayo mu maka ge n'atuula era bw'atyo n'afuuka ssentebe wa LC esooka. Era ng'okuva olwo yajja alondebwa mu bitongole eby'enjawulo nga bamulonzeeko okubeera RDC mu disitulikiti ez'enjawulo wabula nga tagendayo. Era ng'omulundi gumu mu mwaka gwa 2016 ono bwe yali ng'ayogerako ne munnamawulire Henry Lubega wa Daily Monitor yategeeza nti ng'oggyeko Museveni abantu abalala 2 be bayinza okusobola okufuga Uganda eno okuli ye Kafuniza mwennyini ssaako ne General Mugisha Muntu.